junior school. Agenze nayogera ku kya chairman kukwagala kabaka kati nze bwenkubi ebyatambula webito. Akade kano nzikirize omukolo ogenda okubanga guttako mukolo gwa swearing in. Yeke nyini eba ofisi ye. Yeke nyini aba ofisi kululwe. Kubanga basomye bwoba wakoma wokomyenga wakoma mu senior 4. Ate kwe fuba nnyo lango omwana we agenda ku university kubanga tolina kira kyogenda muwa omutegekera ki. Tubirabye betundiddwa bannaffe abamu betuguze nabo abeera nga takyalina waddaka akantu akamu nga bimaze nembigabana twagabananga bannaffe ebyaffe naye ogenda okuba nga munno yakola ki yamazaawo gwogenda kuleka kikyate atunda eggulu. Nolwekyo muwe education abeere nayo eyo yagenda okumujja buli omu ng'agamba twagala oyo kubanga alina kyamanyi okulembera banno nga mukuŋŋaanye bano ane natuyisaawo awo kusoma. Abatandika essomero lino kye bagenderera ekisooka kuwa education abaana bano abato abadde nga bakola ebintu bino bansanyusizza nnyo kubanga mbalabye twalina nga batulina obuntu obugamba nti oyo bwe twazirunda omwana asomedde wano banne bano mbalabanga abaana abo abato naye abo mu bwongo tebagenda kumusiimuukamu abo bagenda okugamba nti abo oyo gundi bwe twazirunda mu ssomero lyaffe liri kubanga olwo bamuteerako ku lupapula olwo olw'omutwe gwe lukalu bamuleeta nonga olupapula lukalu naye dooti esooseeko wano yekoze eki abo bazannya nabaana awo tagenda kwerabira ssomero lino naawe ali mujja mu ssomero n'omutwala awabi ng'omujje wano agenda agamba eri twakolanga kino agenda kwegomba kino kubanga kyekyasooka kuki. Banne mbasaba saala gye nsembyayo nsaba Mukama abazadde abali wano abazadde abakyala Katonda asunule embuto zammwe ngeri okuzaala lwezaakulaakulane ekyalo kikule Obuganda bukule ne Uganda ekule. Mawanga agamu abantu tebaliyo mu Canada nawulirako Junior school. My name is Nabuja. I'm going to write the word money. I am in primary 1. My school motto is faith moves mountains. I am going to write the word community. Community is a group of people living and working together. My school is Faith Kindergaten and Junior School. My school was transport. Yeah. Ana batukoze bulungi. Afa abazadde abatamanyi To another. Wite. Akudde kyaddondo kati ndi kyaggwe. Azina transport. Good morning, dear parents. Vision is to be a model school in Mukono. Yeah. My school motto is faith moves mountain. I'm going to write the word. January, who is a casual? Samuel. I am in primary 1. I am 6 years old. My school motto is faith moves mountain. Our school covers are God first, discipline. I'm going to write the word sanitation. Okay. Zungu bafuga neno batulumbyeyo. What is sanitation? Most welcome our dear parents to Faith Kindergaten. You are most welcome.
have Honorable Talisuna Ishan, Honorable Mutemi Arafat, Honorable John. On proposal, Senator Siafu, Honorable Talisuna Ishan. Thank you, Chairperson. My motion is Father pays school fees. My point is mother is better than father. Our motion is father is better than mother. My point is mother cooks food. Thank you. Honorable Mutemi Arafat. Okay. Our motion is father is better than mother. My point is father buys clothes. Thank you. My point is mother washes utensils. Thank you. The audience, our motion is father is better than mother. My point is father buys food. Thank you. I'm Side B plus the audience. Our motion is father is better than mother. My point is mother cares for children. Thank you. I'm Side B plus the audience. Our motion is father is better than mother. My point is father keeps security. Thank you. Side B from the audience. Our motion is father is better than mother. My point is mother is washing clothes. Thank you. Abakyala mitwalo 10, abaami 10,000. Katulabe. Tweyanziza nnyo tukyale. Abakyala 20, 20, abasente ziva mu baami. Abako sente ziva mu baami. Neza kwezi. Kati abasente. Ate abakyala ze bali mu kuteeka. Bali ku 10 mu 10. Sente z'abakyala ziri ku meza. Sente z'abakyala ziri ku meza. Yes. Yes, ebo. Bakyala bagirenda n'ekole kubo. Nasibika kubo n'erimala bulungi. Yes, ebo. Kubo olumala okukata. Nabayita mulete. Yes, ebo. Nabateka ku tractor nga bagira bolo sintuufu kutambulira ku. Nga bye yali tandika. Yes, ebo. Kale ensimbi. Osanga ndo musajja w'okugulu okumu. Onaleko tutuuse kumeka. Naye. Abaami yatusira tusinga. Yes, ebo. Ntaddeko omutwa. 13. Omukulu Kabanda Robert, abo be bamaama be nasigaza sebo tusanze okulabako. Njagala okwaniriza abakulu bonna abali mu kitundu kino. Njagala okwaniriza abakyala. Mwebale kujja, mwebale kuweerera baana. Ekyo twandikikubiddeko mu ngalo kubanga ebintu ebisinga ewange olinayo kalooni ogenda wa ssentebe bakyala be basinga okunoonya school fees loan. Amiina. Njagala okwebaza abaami abali wano abafuddeyo ne mujja ne mumanya omwana wange asomerawa, omwana wange akola ki. Ekyo kikulu nnyo eri abaami. Banne abakyala tukubireko abaami mu ngalo. Nze bwe ndaba omwami ng'akwata school fees n'aziwaayo n'azituusa ku ssomero, oyo abeera mwami ajjudde. Ebiseera ebisinga abakyala mbasaba abazadde baffe tufube okulaba naddala abakyala kubanga be bamaama. Naye baagala kubeebaza, balina ekibiina kyabwe kya Good Neighbors, kirimu bammemba abawerera ddala era nga ffe ekyalo batukoze obulungi obutagambika.
tubakubiriza mwenna we mubeera mayumba 10 edda yabeerangawo naye osobola okubeerawo nga ne neighbour tomanyi namba ya simu bwe batandika okukonkona ababbi ne bakulumba nga ne ssentebe w'ekyalo tomanyi namba ya simu. Tufube okwekolamu obubiina obutuyamba ne tumanya bannaffe mu muno mu kabi ne mu bulungi. N'olwekyo nkibasaba tusobole okuba nga tukwatira wamu tukomyewo obumu bane tuleme kubongoota. Nze njagala okwebaza Madam Phoebe Honorable Sebo ssentebe wa LC3. Ebintu bino bagenda bibuzaabuza mu kiseera kiri nga kituuse. Abantu bagenda bakuyita kati nti meeya bagambe meeya abaddewo ate otukoledde ki. Naye bannange ono chairman LC3 ajja buzzi wali ayongere okutukolera. N'olwekyo nze mbadde njagala kwebaza olw'okukwata obulungi Madam Phoebe. Tukwebaza olw'omwongerako byewamwongerako ng'ekya education n'ebyobulamu kwegamba atuyambye mu kitundu kyaffe. Nze nkubiriza abazadde nti amasomero g'omu bitundu tuwongere okugawagira nga ffe abakulembeze tubasaba. Ate bw'oba olina ky'olabye ekitagenze bulungi tuyogerera bubi ssomero lya mu kitundu fuba okulaba okujja okulaba director omugambe nti kino kitambudde bubi tusobole okugenda mu maaso. Nze njagala Phoebe kuba nga nebaza abasomesa be watuwa walonda bulungi. Bana abasomesa tubakubireko mu ngalo. Olwaleero nze bayinza okuŋŋamba okuwandiika sanitation nga sikikola ki naye abaana be tusomesa kintu kikulu nnyo. Eggwanga lya leero omwana atasomye ensi eyinza otukalubiriza gye bujja. Madam Phoebe genda mu maaso oyongere okukulaakulana ne bamemba bonna bali wamu naawe ate wamu n'ekitundu. Bagudu neighbours bakwagala ate obamanyi batambula mu mirimu egy'enjawulo ne bali wamu naawe. N'olwekyo njagala kubeebaza mbagaliza Christmas ennungi. Mbasaba twongere twekuume obukuumi butandikira mu maka gaffe. Abakyala mbasaba empisa embi ezisinga kati ziri nnyo mu bakyala sobola butakyogerako. Bw'olaba aji watuuse ne waali mukyala bw'olaba ng'onyiize nnyo nti ofunye mwami Sendi alina ebyobugagga bwe nti ogenze wa mwami Sendi kumubba bannange abakyala twebeereremu tukole naffe tubeereko we tuyimiridde. Mbagaliza Christmas ennungi omwaka omulungi twagale abaana twagale abaami baffe Mukama abawe nnyo omukisa. Beginning God have any shape, and it was empty. Wait, Esther. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth didn't have any shape, and it was empty. Darkness was over the surface of the ocean. At the time the ocean covered the earth, the Spirit of God was hovering over the waters. God said, "Let there be light," and there was light. God saw
that the light was good. He separated the light from the darkness. God called the light day. He called the darkness night. Genesis 1-5. The story has ended. Soma Bible, Zaburi. Zaburi ya Daudi. Mukama ye musumba wange. Setagenga angalamiza muduniro edo omuto. Antwala ku mabbali amazzi amateefu akomyawo ennene yange anuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye era nawakubadde nga ntambula mu kiwoovu ekisiikirize ekyo olumbe sirijja kabi konna kubanga gwe oli nange oluga n'omugo gwo bye binsanyusa. Onteekerateekera emmeeza mu maaso ga abalabe bange. Onsize amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiro. Obulungi n'ekisa tebilemenga kugenda naawe ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nange naatuulanga mu nnyumba y'Omukama okutuusa ku nnaku nnyingi. Ekigambo ky'Omukama awo wekikomye. Taata balina media gy'akolera akolako pulogulaamu y'Oluganda kati amawulire gamutuuseeko. Kale mukadde kano kotono okubanga kwe kusiimako nga nezo kyalo ssebo wamu n'olukiiko lwonna maama kyapasoni waffe abakyala n'omumyuka nsanyusa nnyo okubalaba abayizi baffe abasookedde ddala ennyo mu byafaayo eby'essomero lino erya Faith Kindergaten and Junior School. Mbasaamu nnyo ekitiibwa abagenyi baffe abayite our invited guests nsanyusa nnyo okubalaba badirectors bannange ab'amasomero bonja basaba bajje banegatteko wano njogere nga nti nabo wano nsanyusa nnyo okubalaba abaami wamu n'abakyala baniriza nnyo ku graduation yaffe eno ya top class esookedde ddala mu byafaayo by'essomero lino wamu ne talent gye twolesezza naye ng'eri mu ngeri eri academic oba okulaga ebyensoma nga bwe bikola ki nga bwe bitambula. Bassebo ne bannyabo essomero lino lyatandika 2024 eri abasobodde okufuna ku speech eyo nga bwetambula. Twatandika omwaka 2024 looza gwe guno gwe tulimu. Ekigendererwa kyaffe kyali kyakuyamba abaana abatwetoolodde okulaba nga bafuna omusingi okusomesebwa quality education wamu n'okusomesa abatuliraanye mu bitundu ebyenjawulo. Twagala okwebaza Mukama nti ekigendererwa kyaffe tutandise okukituukako. Twagala okwebaza abazadde abatwesigisa wamu n'abaana abo era leero tuli basanyufu okubategeeza nti tulina abaana baffe 38 era nga tukkiriza nti ennamba eno egenda kwongera okukula ku lw'obwesigwa bwe mututaddemu kuba nze nabadde ntaddewo ne katenti kamu nga nsuubira abazadde bange 38 mu tenti emu
n'abagenyi bange abatonotono naye ndaba nga wano wajjudde kimpa essanyu kiraga nti mugenda twesiga ate mugenda kutwongera abaana era nga nkakasa mwenna bali wano mukkiriza tetulina abasomesa baffe abatendeke agogo mazima kubanga otuwadde omwana wo mwaka gumu naye ng'olaba byolabye abasomesa baffe batendeke era nkakasa bajja kusobolera ddala okusomesa abaana era njagala okwebaliza ddala ennyo editicha waffe Mrs. Jane Ntale kamusabe naye ajje wano yesiri musomesa by professional naye nasalawo ntekewo abasomesa nga batendeke ababitegeera omukyalo oyo ajja ye Mrs. Jane Ntale wife to Reverend Ntale Fred alina degree mu education asomesa mu ssomero lya gavumenti tetunaba kumugjayo kuba tetunafuna busobozi bumugirayo ddala but she is often here ajja nacekinga nalaba bwe bikola ki bwe bitambula kivula nga bitambula bwe bityo naba I'm so grateful. Njagala okwebaza PTA chairperson waffe Mwami Musanje Moses ne bamemba abalala bonna bagenda okuteeka ku lukiiko olwo bagenda okuteeka ku lukiiko olwo. Njagala omwebaza ku lw'okufaayo ku ssomero alyagala mu mutima alifaako nnyo era afaayo n'okutwetera emikwano egy'enjawulo ababaddewo ku makya mwalabe Professor Serugo kamwongere okumwaniriza mu ngeri enjawulo. Professor Serugo oyo musajja w'amaanyi nno. I'll tell you more about him. Era njagala okwebaza obukulembeze bw'ekyalo kino kyamaani olukiiko lwo yansapulayizinga yaŋŋamba nti amanyi n'okuyitawo wano nga simanyi najja n'alaba ku ssomero nampa lipooti nabaddeyo nga nambuleeyo n'enkyama somesa bankola bintu tebamuwa visitors book naye nabakuutidde ne bwabazze leero nadde enkya mumuwe visitors book. Sebo nsiima nnyo webale nnyo webalire ddala omamba n'abakyala yafuuka member of the good neighbors webale nnyo nnyabo okwagala essomero oyo bw'osona nze yakaaba. Thank you so much nyabo kunjagalamu n'essomero okutwaliza awamu. Njagala okwebaza ennyo community eno gye tulimu olw'okutukkiririza bannange negamba nti kekole ki kekkiriza essomero libeere wano eno. Mwebale nnyo ba community members. Abaana abasingamu wano bawano ku mulirwano wano wano abaninaanye abaana abasinga wano bawano ku mulirwano tambuzaayo batono balinga 7 ku 10 naye abasinga bandi wano mu kitundu kitegeeza ti ba members batukkiririzaamu. Staff yaffe etambula bwete head teacher Mrs. Jane Ntale mumulabye tina director of studies gwenjogerako ng'osembera teacher Elweza wini oyo era class teacher owa primary 1 atukola bulungi nnyo agala omwebaza yafaayo okulaba ng'acekinga ku waaka wa banne ate ne Dimitris Wagira wamu ne school inspector naye musaba n'ayitangako wano eno. Njagala okwanjula class teacher top and middle teacher Nalta Josephine mbadde kirowooza nti akyayambadde nabwo ati. Njagala okumwebaza be bagole b'olwaleero. Njagala okwebaza ennyo class teacher owa baby teacher birungi n'olunyi oyo mother baby ayagala nnyo abaana bawe omutima gwe gwonna era ali omuzadde ampadde report this morning agenda kwetera ekirabo naye kijjamye tubadde nabo mu bandu match bane njagala okubebaza mama way and surprise each around nimukako omugenyi omukulu akulayeko mu ngeri enjawulo mumwetegereze bosi wange mulengere mama atwala okwebaza anti Sala ono in charge waffe wa welfare ebyokulya byonna she's a very beautiful woman omutulako obutunzi n'omanya nti abaana bo bali ebirungi alabika ali eyo omufumbiro. Njagala okumwebaza wamu ne anti Pavin atukolerako mu sanitation and hygiene. Transport officer baffe babaddewo naye bagenze webali anko yomukako ssebo oyo transport officer waffe waliwo n'omulala omukomusiraamu bwe batutambuliza abaana baffe kuba tetunafuna ki vaani okwo netugattako omulala w'emergency nyawo anti Sala nkulengedde yomukako abantu bakulabe nti gwe ahandolinga ebyobulamu mu kulya kw'abaana baffe. Honorable Musoke Patrick undamawulire bweba gavumenti yabeera minister without portfolio sebosaba oyo mukeko oyo bulungi mubalabye nga basoma mubalabye nga bawandiika boogera oluzungu era abazadde kibatawaanya
kande mugaba ate boogera ku Luganda ate mulabe nga n'Oluganda bakola ki balusoma kubanga tuli mu Buganda ate ndi mukyala Muganda nalabye nadajagala obbaleetera abasome Oluganda nalabye mujja seka nnyo ate ng'egyo tutafumbye emmere ng'enjala ejja baluma kamuleke naye oweeyo amanyi okusoma Oluganda so tufaayo okulaba tubasomesa byonna ne bw'ointeractinga nabo eyo munda mujja kuba mwogera English with them so tukibateekamu era tubengejenga mu debating club debate mugirabye egenda beera very powerful club kuba twagala beera abakulembeze abaki abalungi tukola physical education buli lwakuna azadde baffe mukimanyi mutuweereza engoye after break tubeera mu physical education twambala engoye zaffe ne tuzanya ne tweyira amazzi swimming pool yaffe tugyekolera wano tukola byonna bye twagala wano eno okubeera fit ne activities endala nyingi nnyo ze tukola okwebaza abazadde abasobodde okusasula tour as part of academics ebeera academic tour ngenda kuza omwezi 9 October twatwala abaana baffe twatwala 10 si 9 yali independence so twagenda enkeera nga 10 netwambula ebifo ebyenjawulo bamanya ice-cream engeri gye bamukolamu bamanya amata ga pint gye gava ensolo zonna bazimanyi n'amanya gaazo airport bagimanyi air transport men n'okuzanya balagenda ne bazanya so we had a good day kijja bangawo buli mwaka abazadde tubasaba mukijjumbirenga mwebale nnyo bannange tusubira amugenda kwongera okutwesigisa abaana education yaffe etambulira mu core values zaffe ziri ttaano kututambuliza ebyokusoma esooka God first lino essomero liri ku musingi gwa ddiini tulinamu abaana abakristaayo tulinamu abaana abasiraamu so ddiini zombi tugezaako okuzisomesa maaso eyo neyimaamu tujja batusobola okumufuna naye nga tulina bapasitaazi baffe abalungi abatukolamu omuzimu munzikiza enyanjula pasitaali ku Moses oyo yasookera ddala okusaba essaala se bweyimukako abantu bakulabe sookera ddala osaba essaala eyaggulawo wano ate yazze nga tukola practice nga tetukolera ku buzindaalo n'atikka ebyuma by'ekyaki n'abireeta wano tokola buddawa naye tebawogana ku buzindaalo babumanyidde pasitaaliko ye yatubeereddewo tukussaamu ekitiibwa pasita muwongesebo naye nsaba oyimukeko oyo naye atukoze bulungi ana Sunday school classes oyo mukwano gwaffe omupya aba face Kindergaten is one of our new friends tukussaamu ekitiibwa empisa zetuzaako discipline oba olina omwana nga yakulema empisa gwe mulete wano tojja kwejjusa smartness gyempisa yonna abaana baffe bagezezaako hello children. Okay, come. You who are in the uniform, come here. Come and stand here. Smartness is a